Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Mbarara Harare abakozi ba Mbarara City mwenda okulitawunikira Justin Balike omumyuka we Simon Ejua akulira ebyobusuubuzi alandi Buhana nakulira emirimu gy'ebikikugo baakutula ebigayiba nti benyigira mu bulyake ekyaviirako gavumenti okufiirizibwa ensimbi. So abo bakakozesa gavumenti loosi omwanda gwabwe gwa billioni emu. When I came in office, I looked for procurement files that have been done in the financial year 2025-2026. You can't get any procurement file on board, especially revenue sources, no contract at all. I wonder how these procurements are being done without contracts. Balaam watasalikako musala ategeeza nti omuntu byazookolako mwe mulina ekanso okugula ettaka ly'akatale obukadde 300 nga bakimanyi bulungi tirutobaze. Bakagula milioni 3 2021-2022 but they bought in a wetland. Mushimanyire nti mushimanyire. So ababaire mu mulimu ogwo, accounting officer and everyone involved in that matter should be arrested and charged for causing financial loss to government. Balaam atuuseko ne ku lutindo lw'Ekateete ono alagidde okukwata abakulira omulimu guno nga bakulemeddwamu Innya William Byaruhanga oluvannyuma lw'okutegeeza nti lw'ebintu obukadde 38 kyaganye okukkiriza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.